baundi omuwera kafaananyi narubambya bengako mayona menga mu mmeme nange mubeera mu mmeme. Olunaku olwaleero giweze emyaka 22 bukyanga omuyimbi Elishama Wamala eyasookera ddala okuyimba music ekika kya Kadongo Kamu afa. Omugenzi Eri Wamala yajja n'oluyimba nabutono era nga lwali lutambulira ddala mu rhythm eya Kadongo Kamu mu mwaka gwa 1955. Waliba alimenya kasita Katonda y'omu sifa kumanyendesa ng'amo wabula bafaako. Bw'atyo ennaku z'omwezi nga 22 August omwaka 2004 yagenda ezira kumwa. Omwaka ogwo gwatwalamu abayimbi abalala abawerako omugenzi John Ntale, Cissy Nnaku, ne tubeeramu n'abayimbi abalala nga Fred Mbalire Kateeteeyi. Omwami ono gwe tulaba ku kifaananyi ono y'ekityo gwe yayimbako mu luyimba lwa Viola, era oluyimba olwo lwe tugenda okozesa mu puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero. Muhulire aya amawala manja bungi otekiwuliriza Viola walaika wange yomba Viola emwagala yomba Viola agumendidda kubangalange endi Newsabs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kale muntu wange nkwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo, weebale okubanga ogoberera, weebale kwagala Kadongo Kamu waffe. Kale ebiseera mbadde ndudde obaolyawo kubanga mbakolera ku program ez'ekikula kino, naye nkomyewo ate mbawe ku bino. Kale ono ye kityo Eri Wamala gw'owulira ayimbako mu luyimba olwa Viola. Yono bw'atyo bwe yali afaanana, era neebaza muwala we Fiona Wamala eyagezaako okubanga atuwa ku bintu nga bino okubeera nga naffe tusobola okubeera nabyo. Eri Wamala yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 13 December 1935. Yafiira ku myaka 68, yafiira ali mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Eri Wamala ogenda kumujjukira nti atandika 1955 n'ayimba oluyimba olwa nabutono, oluyimba olwafuuka oluganze ennyo mu budde obwo, era Ssekabaka Edward Muteesa n'abanga alwagala okufa obufi. Era ono teyakoma ku lwagala, naye yamuyitanga ne mu lubiri abeere nga asobola okuba nga amusanyusaamu. Era bw'atyo Eri Wamala ne omukyala eyaliwo omulala Eva Nanyonga baafuuka nnyo abaganzi ab'embuga olw'ennyimba zaabwe, era ye Eva Nanyonga nzijjukira bamuwa ne gita eya masannyalaze, omukyala eyasookera ddala okubeera nga atutumuka mu kisaawe kino eky'okuyimba. Eri Wamala watandika mu 1955 waayitawo emyaka 2 abayimbi abalala nga jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka mu Nabalemezi okuva ekikyusa, naye najja ne yeegatta ku Kadongo Kamu, era bw'ajja n'ayimba n'abalala ba Dominico Sentamu, ba Lozion Nago, ba Stanley Kampalo, ba Kyeranyi bajja, ba Gerard Mukasa ne beegatta mu style eyo. Ekintu ekyalabika nga tekyawoomera bulungi mukulu kubanga style yalinga eye gy'avumbudde, era bw'atyo Eri Wamala yava wano n'ayolekera eggwanga lya Kenya. Watuuka mu Kenya gye yayigira ebivuga ebirala eby'enjawulo, era ne style ya music n'ebanga ekyuka. We yavaawo yayolekera mu ggwanga lya Wales e Bungereza mu ku Cardiff
School of Journalism gye yabangukira ensonga za mawulire kw'ossa n'okukola emikwano emirala ku bazungu abaali erudda lw'eyo nga bayimba. Era agenda okudda wano nga sitayiro ya music yakyuka. Jjukira e Kenya yali ayize ebivuga ebirala ne eri gye yagenda. Kale bw'atyo bw'akomawo ku butaka yafuna omulimu ku Radio Uganda, era ku Radio Uganda okwo n'abeera musaale nnyo okubeera nga yali omu ku bakulu ku radio eyo yagikulirako okumala ebbanga. Era eri Wamala bw'atyo oluvannyuma yakita n'atandika music we ow'enjawulo. Eri Wamala ajjukirwa nti wano nga mu 2003 yakomawo n'oluyimba Ani eyali amanyi. Oluyimba olwo yalina abantu be yali ayogerako bakyaliwo obudde buno, baali ku radio emu ne bamubika. Olumbe lwali lumugonzezza naye ne bamubika nti afudde so nga akyali mulamu. Ekintu ekyo kyamuyisa bubi era wafuna olungubanguba kwe kujja n'akola oluyimba Ani eyali amanyi nze sensalire kwe baabika nako. Kale bw'atyo yoyo omugenzi Eri Wamala. Eri Wamala ekisaawe eky'omukwano yakigattako nnyo okubeera nga akira. Then ekirala kye nsobola okujjukira ku Eri Wamala nga bwe tuli mu kujjukira emyaka gye 22 bukyanga atuvaako, ogenda kujjukira nti alina oluyimba lwe yakola Welcome the Pop. Wakola oluyimba olwo ate munnange ab'e Vatican baagula rights ez'oluyimba olwo. Then Eri Wamala y'omu ku bantu ndowooza eyavunaanwako mu mateeka okusibwa olw'okukola ki, okuddamu okukola oluyimba olwo kubanga ye yasigala alukola naye nga rights zaabali ne bamuvunaana olw'ekyo. Kale Eri Wamala ekisaawe ky'okuyimba yakiteekako nnyo etoffaali era abangi baasikirizibwa okubeera nga bajoininga industry olwa Eri Wamala engeri gye yagira. Asembyeyo ndowooza abadde Joe Steady waba ajja mu industry n'akola oluyimba olwo olwa Viola. Weewaawo lwavaamu ebizibu naye lwamaliriza nga mulimu ate byafunye mu kubanga baatuuka okubeera nga bakkaanya. Kale bantu bange, Be Easy Hotel and Bar weeri okubanga ekuweereza omupiira. Ndowooza olunaku lw'eggulo mwagulabye, twakubye twatandise nga munnange we twakoma, ekyamazima we twatandikidde. Ate era ssaawo n'olwaleero waliwo egibaddewo n'egiriwo era n'abakulu nabo we baakoma ate nabo we batandikidde. Kale emipiira ogenda ginyumirirwa ku Be Easy Hotel and Bar wali Ensagwe. Giant screen omusambi omulaba nga bw'ali. Kale genda osanyuse ku bulamu. New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Genda weefunire ku byambalo eby'enjawulo. Sunset tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Arua Park. Isa Wilson 1 Health Pharmacy. Health Pharmacy weekoma yambuka amadaala ago. Mukwano gwa Sweet Daala ogenda musangaawo Hajjati Namatovu Fatuma wali okubeera nga akuweereza. Kati gwe omusomi ogenda mutwala ku Kikaaya College and Vocational School bali wali Bulenga badde ne boarding arts ne sciences. Kati tuli mu luwummula, twalayo omwana mu luwummula luno abeere nga alina ky'asobola okugatta ku ebyo by'amanyi. Oba bwe kitabeera ekyo naawe mwennyini osobola okubeera awo n'ogamba wano tebitambula bulungi naye nandibadde nga neetaaga nfuneyo ka koosi ke nsobola okubeera nga ngatta. Kale nkugamba nti genda awo. Masekro omuzimu gwa Nankya alina concert nga 28 omwezi guno. The best of Masekro mu omuzimu gwa Nankya ali wali enkoko njeru mu Kisaawe. Bantu bange ojja kunkola bulungi nga ogenze n'owagira muganda wange Masekro. Nkusaba nti genda owagire muganda wange Masekro ku lunaku olwa nga 28 tubeereyo tumuwagire. Endongo eno agikubye naye abadde takolangayo concert. Olunaku olw'enkya Sunday tuli ku Vox Lounge Paya Gardens enaakulabye we tugenda okubeera nga tuli mu rehearsals ezisembayo ezidirira ezisembayo. Kale abayimbi mwenna neebaza abayimbi abasobodde okubeera nga muvaayo ne muba nga muyimirira ne
Masekro. Kale bantu bange mubeere bulungi mwena. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, enja y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakawuka Road.